Ekisooka lwe lutalo lw'ekifo ky'obwalo Dimeya ow'e Kampala. NUP ekyagala erina bakandidates bangi naye gwe manyiko ye Fred Nyanzi Sentamu muganda w'omukulu. Kati mu nzanya y'ebyobufuzi kasita oba ng'olina interest mu kifo otandika okuleyinga strategy ezizoganya opponent. Okay? Fababeera eri mu byalo oleyinga ne strategy eremesa opponent wo okwegazanyiza mulumbe mu kuziika n'omuseti nga banamuŋoola bamuteekako embere tolina kyotugamba tolina kyokoze tukulinze mu kalulu okwogera ne kumulema ebyo babikola. Era kiwalabye ku Stewolo, it is purely opposition politics. Sigamba mbuli sijui report sijui management twagala report ya West management ebyo tebiriyo kubanga n'abadde bagisaba tebalina busobozi bugisoma nga bagirese. Semba manyi bakazala banno bantu ba bulijjo mulimu abali intellectual batono nnyo tebawera na 10 nekasita abo bonabona bolaba abadde bawanisa obutebe biki just bya bufuzi bya 2026 nti Lukwago bagala mufulumya. At the same time webogera mu kukolagana kwegamba okumalira abantu obudde okuli mu byobufuzi bya wano sikulabanga nako Lukwago ye president wa timu gyogenda okukolagana nayo. Semuju y'omu ku bakulembeze baayabo ku ntikko webataba abasatu abasooka ababiri abasooka okitegedde. Kakati ate obalaga nti eno mu kalulu obafulumya ogwo omukago gwa gukyayimiridde. Kakati kitegeeza nti waliwo okuwudiisa abantu nti waliwo ekitambula ate nga tekiriwo. So eŋŋumi n'ebikonde na biki tebyali kwa lipoota. Si bya lipoota nze nkugambye n'abasaba lipoota tebasobola gisoma kubanga nze ngeyasoma ku koosi ya environmental degradation abo nga bwe mbalaba awo tebasobola kukola kusoma ripooti ya West management gibabadde basaba. Just yadde manduso kugyekwasizaako bateekewo activity ekola ki ey'okwogerako mu bantu naye nga kyebabaddeko kirala nnyo kya byabufuzi bya 2026. Ono executive director Kisaka ye Kisaka yali amuzanyisa bubi kuba ye si mulwanyi kati Jennifer Musisi Lukwago yali asinga okwetaaga kuba yali amuwa fighting tools eziyimirizaawo olutalo zakozesa okulwana kubanga moment Musisi yanya lwenyini teyongerako okusookera ddala tekwata gavumenti. Okay? Ekyokubiri ne ku ludda oluvuganya teyongerako. Ekyokusatu econfusinga abantu kubanga wobo Museveni yali akyalwana yali ali mu Luweero naye nga waliwo territory erimu Nkwanga endala ng'erimu Kayiira ng'eyo tebakubayo bikompola. Bali kukozi emu balwanyisa Obote kati okuba Enkwanga ofune ki? Olina okukuba wali establishment zaani z'Obote gw'olwanyisa kati ate bano ebikompola babisuula awali friendly force kubanga mu lutalo wabawo kye bayita friendly forces bantu kya abatali babo naye nga muli mu lutalo lwe ruki babayita ba friendly forces. Tosuulawo kikompola kyo kifiiridde bwereere kubanga oba weeyongedde kwongera mulabe maanyi. Kale wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno gwa MS Media Uganda. Nyina Jeno Bijirwa Moses mukulembeze wa Eastern Revolutionary Platform ERP. Jeno buuza abantu batulaba abalungi nate ndi musanyufu okubeera wano nga bulijjo lutera okuwayamu mu kamera yaffe eno n'olwaleero tuzze tulabe ekitwongerako
ndeeta okulamusa okuva mu bantu ba Eastern kusingira ddala ab'ebusoga nti beeyongedde okuwagira puroguramu eno kubanga omuntu waabwe bamulaba abeerako era sobola kwebaza emirimu gy'okola n'obutambi bw'otambuza. Neneeyongerera okutegeeza abantu baffe nti mweyongere okuwagira Eastern Revolutionary Platform kubanga kyekisinde kyokka ekigenda okuvaamu solution egenda okumalawo ebizibu bya Uganda. Njagala tutandikireko wano mu City Hall ewa Lukwago eŋŋumi ezabaddeyo aba NUP ate nga bakuba wa FDC. FDC nga bakuba enduulu ye road mayor nti amaanyi ge baataddeko lwaki tebagatadde ku ono gwe tulwanyisa. Kizibu kivaawo mu bano. Kakati ekizibu kiri ku ebizibu bingi naye katwogereko ebitonotono. Ekisooka lwe lutalo olw'ekifo ky'obwa road mayor ow'e Kampala. NUP ekyagala erina ba candidates bangi naye gwemanyiko ye Fred Nyanzi Sentamu muganda w'omukulu. Kati mu nzanya y'ebyobufuzi kasita oba ng'olina interest mu kifo otandika okulayinga strategy ezizoganya opponent. Okay? Fe ababeera eri mu byalo oleyinga ne strategy eremesa opponent wo okwegazanyiza mu lumbe mu kuziika n'omuseti nga banamuŋoola bamuteekako embere tolina kyotugamba tolina kyokoze tukulinze mu kalulu okwogera ne kumulema ebyo babikola. Era kiwalabye ku City Hall it is purely opposition politics. Sigamba mbuli sijui report sijui management twagala report ya West management ebyo tebiriyo kubanga n'abadde bagisaba tebalina busobozi bugisoma nga bagireese. Semba manyi bakazala banno bantu ba bulijjo mulimu abali intellectual batono nnyo tebawera na 10 nekasita abo bonabona boolaba abadde bawanisa obutebe biki just bya bufuzi bya 2026 nti Lukwago bagala mufulumya at the same time weboogera mu kukolagana kwegamba okumalira abantu obudde okuli mu byobufuzi bya wano sikulabanga nako Lukwago ye president wa tiimu gy'ogenda okukolagana nayo. Semuju y'omu ku bakulembeze baayabo okuntikko bw'oba taba abasatu abasooka ababiri abasooka okitegedde. Kakati ate obalaga nti eno mu kalulu obafulumya ogwo omukago guba gukyayimiridde. Kakati kitegeeza nti waliwo okuwudiisa abantu nti waliwo ekitambula ate nga tekiriwo. So eŋŋumi n'ebikonde na biki tebyali kwa lipoota. Si bya lipoota nze nkugambye n'abasaba lipoota tebasobola gisoma kubanga nze ngeyasoma ku koosi ya environmental degradation abo nga bwe mbalaba awo tebasobola kusoma ripooti ya West management gye babadde basaba. Just yadde manduso kujekwasizaako bateekewo activity ekola ki ey'okwogerako mu bantu naye nga kyebabaddeko kirala nnyo kya byabufuzi bya 2026. Lukwago oyagala muteekako candidate Semuju naye muteekako candidate naye ogamba mugenda kolaganira wamu mutwale omusajja. Kakati eyo approach ekontana neyange gyendeeta eyo approach one ne ku ludda oluvuganya lwenyini teyongerako okusookera ddala tekwata gavumenti. Okay? Ekyokubiri ne ku ludda oluvuganya teyongerako. Ekyokusatu econfusinga abantu kubanga wobo Museveni we yali akyalwana yali ali mu Luweero naye nga waliwo territory erimu Nkwanga endala ng'erimu Kayiira ng'eyo tebakubayo bikompola. Bali kukozi emu balwanyisa Obote kati okuba Enkwanga ofune ki?
olina okukuba wali establishment zaani z'obote gw'olwanyisa. Kati ate bano ebikompola babisuula awali friendly force, kubanga mu lutalo wabawo kye bayita friendly forces, bantu kya abatali babo naye nga muli mu lutalo lwe luki babayita ba friendly forces. Tosuulawo kikompola, kyo kifiiridde bwereere, kubanga oba weeyongedde kwongera mulabe maanyi, okitegeera. Ekikompolo olina kisuula mu teritole z'omulabe, mu balakisi, muki wonna awali establishment ze. Kakati bano friendly forces ze bakuba emu yawe bayakujjako gavumenti eno. Kati ate oba okyagijjeko gwe amaanyi go ogaziza ku friendly force ng'ate omujjako otya. Instructions ziva ku kitebe, ziva ku mubonga abantu bamukooye. Instructions zitya ngamba eza mucyankalanye Lukwago, abalonzi balabe nti talina kyakoze, tulete kaddeeti ono asobole okumuwangula. Ziva ku kitebe, ziva mu ono ayagala, ziva mu mubbo kubabonga abantu bayinza okulaba nga ekyamazima amaanyi takyagayina. Mu bantu botasobola kwandaleetinga mu byobufuzi bya wano ye Lukwago. Nze musajja wange mbadde naye emyaka egisukka mu 2 mumanyi, alina engeri gyazannyamu kaadi ze mutendeke ekimala, era bakansala ba NUP bwe bategendereza Lukwago asobola obbafulumya. Asobola obbafulumya bwe bategendereza, wadde nga balina NUP, kubanga abasinga okumanya politics waawali ate era abasinga n'okumanya politics w'abantu. Lukwago aluddemu eyo embeera eyo actually takola nga tewali kusika muguwa. Era Lukwago ng'onoomuneutralizinga, onoozanya politics ng'omuuma that opportunity of crossfire. Era on executive director Kisaka ye Kisaka yali amuzanyisa bubi, kuba yesi mulwanyi. Kati Jennifer Musisi Lukwago yali asinga okwetaaga, kuba yali amuwa fighting tools eziyimirizaawo olutalo zakozesa okulwana, kubanga moment Musisi yali azicreatinga every time and then. Abali eno Lukwago omutwala mu kazannyo ke ajja bafulumya abo tebalina busobozi. Abali eno abagamba nti enkyukakyuka yalize nga bye birimu, ono alwanisa oli ate nga bonna bali ku saidi yemu. Mwabalinda enkyukakyuka nga muli essuubi lyammwe lirimu abo mwezo tiimu mumala biseera, tekisoboka. Kati ate obuyinza bulina principle emu, era waliwo omuzungu eyakiwandiikako n'agamba nti power is like a real estate, it's all about location. Era location emirundi egi nti location property y'omweri ye value gy'ebeera nabyo. The closer you get to the power centers, the more value you gain. Okay? Kakati abo abalwanagana bonna abo ani ali kumpi n'obuyinza buli bwe tunoonya. Balwanagana bonna? Bakansala, Lord Mayor, kibiina biki ani ali kumpi n'obuyinza, kubanga obuyinza bwa Africa tubutegedde butambula ne bino nabyo tutandike okubyogerera ddala ebya serious, butambulira mu abo ababuli okumpi. Kizibu era tetunabeerawo na nkyukakyuka wano mu Uganda nga abagibaddemu tebabadde within the circles of power. Tetunabeera nabo obuyinza bwetololerawo tebugenda wala nnyo, kiringa be baba bamanyi value yaabwo n'amaanyi gaabo. Kyova olaba owabeerawo omuntu eyekyanga ng'ava mu gavumenti ng'aze ku ludda oluvuganya, General Museveni engeri gy'amuhandolingamu si bw'ahandolinga an ordinary opposition actor, because akimanyi gwe tolina ky'omanyi. Naye oli gavumenti agibaddemuko, amanyi bwekola ki, amanyi bwewooma.
so engeri gyamubetentamu si bwabetenta gwe abadde ku kabalaza emyaka gyonna okiwulidde. So mweyo embeera njagala okutegeeza nti mwabalinda enkyukakyuka mu mbeera eyo eyatugiyo Ssemujju tuleetaani George Musi tugiyo Olukwago tuleete omulala tewali mulimu temumala biseera munoonye school fees muweerere baana lumba mwagala enkyukakyuka musabe Katonda lwalisalawo naye nga si mumugireese anti awo tewali pulaani ya lutalo. Kati gwe njagala ombuulira olwaleero singa ojjayo Ssemujju mu paalamenti n'oleeta omulala opposition oba ogigaseeko ki waliwo bagaa nti awakula ennume tewakula emu ate etya anti tewakula emu eri ng'efudde naye nekyalinamu kati Ssemujju wuuyo akyafunctioninga. Nze Ssemujju sina mukwano gwange by the way omwaka gugwako nga tetusisinkanye okitegedde kubanga alina liigi ye mwazanyira nange nina eyange naye nze ntunuulira contribution ye towards the struggle gyentunuulira kyagatta ku struggle. Kati yaleese debate y'emyaka gya General Museveni ku floor ya parliament naye nga ye mubaka yeke yabaddeyo atijjukira n'ababaka bali ate ku myaka gyabwe okitegedde bo bali ku kyabwe nti omubaka bwaweza emyaka bwe giti tusobola okugira ne batandika omukebera omutwe bagukyakolaga naye kati mukyali ku ekyo kati ate ono ali ku 8 okiwulidde ate nga alina 46 kuba ffe twamukulizaako amazaalibwa ge mu kiseera ekyo alina emyaka 7 kati alina 86 tukimanyi bulungi nnyo 88 tukimanyi bulungi nnyo yasala emyaka 8 yasala emyaka 8 naye olwokuba Katonda yamuteramu baraka omukisa mu byakola n'amuwa n'obuwangaazi atambuza n'amuwa ne society etakola ki etapiikinga n'amuwa abakulembeze abaagala okumuggyako nga tebamanyi ono executive director Kisaka ye Kisaka yali amuzanyisa bubi kuba ye si mulwanyi kati Jennifer Musisi Lukwago yali asinga okwetaaga kuba yali amuwa fighting tools eziyimirizaawo olutalo zakozesa okulwana kubanga moment Musisi yanya lwenyini teyongerako okusookera ddala tekwata gavumenti okay ekyokubiri ne ku ludda oluvuganya teyongerako ekyokusatu econfusinga abantu kubanga wobo Museveni yali akyalwana yali ali mu Luweero naye nga waliwo territory erimu Nkwanga endala ng'erimu Kayiira ng'eyo tebakubayo bikompola bali kukozi emu balwanyisa Obote kati okuba Enkwanga ofune ki olina okukuba wali establishment zaani z'Obote gw'olwanyisa kati ate bano ebikompola babisuula awali friendly force kubanga mu lutalo wabawo kye bayita friendly forces bantu kya abatali babo naye nga muli mu lutalo lwe luki babayita ba friendly forces tosuulawo kikompola kyo kifiiridde bwereere kubanga oba weeyongedde kwongera mulabe maanyi